kyuka ne mugwe mu bulamu bwo ng'ebintu byokola ku myaka 28 byokola ku myaka 5 then oba toli kyakulabirako kirungi. Nze naliko chairman wa LC1 era ekisabo kyatuuka navaako ne mu NUP natandikanga mukulembeze wa informal sector. Ojukira kye bayita informal sector ngatandika people power. Yes. Eri ebendo yeno nze nali nditwala era nalivamu nendikwasa omuntu omulala. Nembera secretary for mobilization nenjikola bulungi era nenjivaamu nenjikwasa mukulu Buwembo in good spirit ate nga naye atendekeddwa. Yes. Era naye yayitako mu mikono gyange. Robert Baden-Powell yaleeta obuscout nze nali mu scouting association naye yatuyigiza ekintu kimu nti bubanga mu kifo nga bw'oli wano ku PAL bubanga ovaawo makinganga sure nti PAL ennungi okusinga bwagisanga. Yes. Abalala bagisange ebeere ennungi. So nakyusa obukulembeze era nenyumiriza nnyo mu bukulembeze bwa National Unity Platform nti nze omu kuba kakyusa offices nga ndaba nti kati wano nkoze bulungi ate waliwo abasobola okukola bulungi obuli awo n'okunsinga. So oyogedde ekigambo kunga ekigambo ekyo kyanfubutukamu oluvannyuma naye twakirimu nga tutandika people power okuva ekyaddondo. Naye bwe tutuuka wakati awo nga tuvudde mu kalulu ka 2021 abantu bali demoralized nga bawaddemu amaanyi. Nengamba tuvuddeyo nakyo ekisobola okusitula omutindo gw'ekibiina naddala okuyingizaamu abantu abalala abatali mu bifo bya buvunaanyizibwa. Abatafuse ba kansala, abatafunye wa chairpersons, abatafuse ba mayor, abatafunye bwe MP. How could they be incorporated? Bayinza batyo okubanga nabo bafuna sense of belonging to the party. N'okuba nti babeera vigilant okukola. So Katonda n'atuyamba ne wajjawo akaluka nnakwedde twagenda ne tuwangula yadde bakanyaga naye omuliro gwa kunga gye nagusitulireeyo ne ttiimu era ekibiina ne kikola omulimu munene nnyo ne tuzimba structures za kunga buli omu wonna. So ekigambo ekyo okiraba nti nno kyafuuka ne kiva mu lulimi Oluganda kunga merely kunga ne kikyusa vocabulary ne kiba nti kyagaininga amaanyi kikozesebwa wano mu Uganda wonna kumpi ne mu nsi yonna. Ekigambo kunga okiraba nti nno kitegeeza mobilization. Kintu kyangu nnyo kyakwogera abantu bakifuna mangu. So nze nga mobilizer nafuna experience era nfunye experience nene nnyo gyensobola okugabanyizaako bannange era kugamba erinnya ng'erya chairman we lyannemerako nembaka erya informal sector n'erya Ssaabakunzi nalyo ligenda linnemerako nemba nti ati tulina okuba nti tuyigiza bannaffe naye abantu baggwamu amaanyi okiraba nti nno twafuna omukisa kati nti abantu bagenda ku bukiiko obwo twakola structures za kunga mu ggwanga wonna. Era olwabyo ebizibu twayitamu kumanya twazoganya bulungi gavumenti nga bwe tutuuka miggo myereere. Baali banzitidde ekyenjojo eyo tugenze nayo nanga batukuba structure eyo okugamba olaba impact yayo gye yakola ng'etambuza ekibiina okutuusa ate kati we tukolera rejuvenation oba okuzuukusa obukiiko obwo nga kati tuteekamu ne bannabyabufuzi abalala bonna tuteekamu n'abantu ababadde balina ebifo so nga luli structure eyo teyali mu bantu balina bifo bironde. Ninako enjagala onzigireyo chair nga tukyali ku nsonga za woofiisi eyo. Mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu waliyo emikululo gya kunga gyoga nti guno omukululo na guno gye guli Nyanzi yabirekayo. Obulungi nnyo kubanga achievements za kunga zoyogerako ekiseera kino ebiganyuddwa mu mulimu ogwo gwakolebwa. Tulina structures gye tugenze tuzukusa structures tuzukusiza naye ate ziri enkadde zikyaliyo eza kunga omukulu gye guli. Era olabira ku tours ze tubadde tukola ng'olaba structures za kunga okusinga ku mulundi guli tours ze tubadde tukola abantu badde very vigilant wali abateekateeka
era kati president waffe ne bwagamba enkya nti agenda kukoboko amaanyi gye gali mangi nnyo osanyo ka structure ako nga kakola omulimu oguzukusa abantu ne beekunga ne beekolamu omulimu ate buli kitundu olaba katulinayo office y'ekibiina era osanga bakiyamani bakunga batuulamu ne baba nga bakola emirimu ebiseera ebimu nga tebasasulwa naye nga balina obwannannyini ku kibiina kakati buli district waliyo office kakati n'ekirala kireese okugatta abantu mwana wattu naye nga mukunga osangayo abantu ab'amadiini gonna ab'amawanga gonna tebakyafaako ebyo bibyawula wabula ekigendererwa ekyokuleeta enkyukakyuka kati kunga oyo engeri gye tubadde nga tugenda nga tukola inductions oba okuyigiriza nga tukuŋŋanya abantu abo ne tubasomesa values z'ekibiina kyaffe through kunga abantu basobodde okuyiga ne bamanya kyekiddako era bagenda okujja mu school of leadership wana bamu nga balina idea olwa okubangulwa okwo abantu abakulembeze ba mobilization kwagenda ne bakola buli kitundu kakati era olaba waliwo enjawulo nti kungeze ne slogans nyingi nnyo enyimba nyingi nnyo zolaba ndeeta abantu ne bazi through kunga na mobilization ka slogan yalinga eyo n'ennyimba ezo zetuyimba zongeramu abantu amaanyi ne baba nga batambula nga tebakoowa ne bwe tulaba ntuwa ne bazimba batambula tebakola ki tebakoowa naye ebyo nabyo nga bikyali awo olaba tuyingiza buli mwezi obadde olaba nga tuyingiza abantu mu kibiina ne ku lwokutaano tulina be tugenda okuyingiza okuva mu bibiina ebyenjawulo n'abo nyininyini abatabanko na bibiina byabufuzi bye babelongingamu so we have recruited masses abantu bangi nnyo batwegasseeko buli tukola omukolo olaba abantu bangi ate neeyo abantu bayingira ne muganda wange Buwembo kunga ye yamuyingiza kakati mu kaseera mpowa kaaga afuuse mukulembeze okitegeera so kunga ogwo gwe mukululo muyingiza omuntu mu kibiina afunye obumanyirivu ate afuuse omukulembeze kale ogwo guba mukululo ate naye agenda kuteeka omukululo agende mu maaso kakati ezo nazo n'ensonga nkulu nnyo kano kino kibaga nti kunga abadde asinze ku kwisibwa wano mu Kampala nti bw'oseesetulako ekigere n'odda ewabweru wa Kampala nti kunga taliyo bibadde bituufu wabweru wa Kampala ate yali amuyimirize Masaka ali mu Kampala entalo zetawulo ebukoma nsimbi emubende ebyo si Kampala ekyo si kituufu kunga ali buli wamu embalala olaba ogende Kasese olaba kunga structures awulira bwogenda mu Eastern region omulimu gutambula bukwaku offices zetugulawo wonna omulimu gulimu element ya mobilization. Okay, tweyanzege cheya nga tuwunzika n'enteekateeka za yafesi gye wabaddemu nkimanyi Ssentebe Nyanzi amazima gaba mazima era bw'osalawo okwogera ekintu okyogera kiki ekikubo by'omutwe ekyogamba nti kino nagenza okuva mu ofiisi nga sikimaliriza naye kikyannuma mu ofiisi ya kunga tewali nsonga lwaki nnuma kubanga ekigendererwa ky'ekibiina kugenda mu buyinza ate tosobola kugenda mu buyinza nga tokunze omukunzi omukulu mu kibiina omukunzi omukulu aba pulezidenti wa kibiina kati omukunzi waffe era omumanyi mu kukunga mo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waffe yakulira okukunga kati ffenna tubeera mu kukunga nange okwanaganya amawanga ngenda kubeera mu kukunga so kunga esanga ngeri mu bakyala eri mu bavubuka ndowooza nsigala nga nkyarelatinga n'abantu abo tewali kyenejjusa kubanga nti oba ne strategy noganga nti kino nina okuba nga nkimaliriza kati oluusi kati nokyusa yafesi naye nga waliwo ekyabadde ku mwanjo kati nga ate njogera ne Habibu n'olukiiko lwe njogera ne secretary general ne tutuula ne tuteesa njogera ne leader of opposition njogera ne president kati kiki ekiyinza okuba nti kisikatidde mu mutima gwange. For me, I see the party, moving on well, flourishing. Era tutambula bulungi. Obuzibu mpozi obuyinza okubeerawo
kuba nti noolina strategy abantu ngwina kyolengera naye ngaabamu tebakitegeera nga tebakirengera nobagamba bannange tulina kukola bwetu nga noluvanyuma bwebakirengera lubanga luyimba nti abantu balawa ddukwata rhythm naye bamala ddukwata ogenda okulaba nga bonna batambulira mu life yemu. So ekyo kyekka kyekinuma nti sometimes oyinza okuba nga oleese ekintu abantu ne baba nga tebalina bakitegeera bulungi naye nga kati awo kyetagamu obugumiikiriza ne baba nga bakitegeera. Okay, tuyanza nnyo tuyanzege Chairman Nyanzi ndowooza bukolokolo tutwale straight mu yafeesi empya ate gye wayingidde nayo otubulira ensonga nga bwe zitambula obaoliawo we tuli mu kiseera kino. Ofiisi empya nnungi nkyetegereza, nina okuyiga, nina okurelatinga n'abantu benina okukola nabo, nina okubuuza abakulu ababadde mu ofiisi eyo wa batuuse. Waliwo n'omukulembeze wa diaspora mu kibiina mwennyini, nina okufuna connections empya n'engeri gye ngenda okukolamu ebintu etali ya bulijjo kubanga engeri gye mbadde nkolamu ebintu byange si ya bulijjo. N'ekyo nze ekintu kiwa time eyetaagisa kubanga n'obudde bwennyini tewali. Next time olimpita nga nze okwogera ku ofiisi eyo nja kuttotolera naye nkyali mupya muyo. Kiraba nti ku Lwokutaano ngenda kuwaayo ofiisi mu Butongole eri Comrade Buwembo ne ttiimu ye. Omukolo genda kubaawo ku kitebe awo. Kati ekiseera ky'ombulirizaamu winding up and starting another office. Era nabadde njogera ne mukulu Matovu oyo nga muga kyeya tunamufuna era ayinza okuba ali mitala w'amayanja kuba ye ofiisi zakwasaganya ate n'omukulu gyali. Naye mbeera manya ekigenda mu maaso. I am connected. Ate omanyi nga bwe tuli ku Global Village buli kimu kyonna kyonna okifuna. Bali nga nti akageri koli nti oli mupya mu ofiisi wandibikutte nnyo nga olwedde oli wali ku mwanjo. Bwe nkuba essimu e South Africa oba nenteeka essimu yange sifuna bigenda mu maaso. Ate kati oyagala tutambulire omukulembeze gyali bw'abeerayo nange embeerayo. Bwe mba nga nze ngenzeeyo naye aba gyali. So there's also a lot of work to do here. Yes. Okay. Bagiyita Power of Africa Radio 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kankule mbwe nti katono zijja tutandikira. Okay, bagiyita Power of Africa Radio 107.9 ekkola eri omuntu wa bulijjo. Teweerabira White Star Magic osabuni wabunga jjude ebirungo okuva mu bannaffe ababidiko mu mwekwa. Tegenda ku dduuka eri kuli okumpi pa supermarket olabe ng'ofuna White Star Magic buli kimu kijja kuba kitambula ddala bulungi. So nga ate Prestige Margarine oyo siyaagi wa mulembe todda wakana gati kalu gakwata Prestige Margarine ajja kukolera ddala bulungi buli kimu osobola okuba nga kitambula ddala bulungi. Songa tesagala weerabire Faiha High School somero ly'abawala n'abalenzi liwandiika bave waka ssaako n'abasuula ku ssomero era ng'ate balina ne Faiha Primary School somero ly'abaana bawala n'abalenzi liwandiika bave waka ssaako n'abo abasuula ku ssomero liviira ddala ku kibiina ekisooka pa ku kibiina ekyomusanvu. Kale nno musabiddwa okutwala abaana bagende maaso n'okuba nga babangulwa buli kimu sobola ogenda maaso n'okuba nga kitambula ddala bulungi. Nze muzzukulu wa Jjajja Buda Kayongo Hakim ndi ne Chairman Nyanzi munnakibiina kya NUP gwe tuli naye wano era tutunuulira ensonga ennene. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo. Akyeya njagala tuyingire bukolokolo mu kawempe ey'omumaserengeta yo eri etya? Kawempe y'omumaserengeta abantu baamu balungi
sirabangako bantu baniriza nga bantu ba Kawempe South. Era newankubadde waliyo ebizibu naye bamanyi okuyita mu bizibu byabwe. Ate bakimanyi bulungi nnyo nti akajja obunaku kemanya. Abamu bambi bali mu nzigotta, abalala basisinkana ebizibu bingi, naye abantu baamu bakwatagana ate baaniriza. Okujjako ebizibu ebyagala okuyingizibwa mu gavumenti naddala okubuzaabuza abavubuka. So tutambula bulungi we tuli kubanga batwaniriza ng'ekibiina kya National Unity Platform ne tufunayo ekifo ne tuzimbawo bulungi nga batuyambako ne batuyambako okugazibwa. Kati Kawempe South bantu balungi nnyo era nze omu ku bakyasinze okukwatagana nabo. Ndi mukwano gwabwe ate banjagala nnyo. Bandaze omukwano era nebaza abantu b'e Kawempe omukwano gwe mundaze wakati mu bizibu ebiyitirivu, wakati mu binjogerwako ebyensimattu, ebyokuwayiriza, ebyobukyayi, ebitali bituufu, ate wakati mu kkubo emiggo n'okuzoganyizibwa nga balaba abantu abasigadde balina ekisa gyendi. Nze mbebaza bwebaza ate baagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era buli lwotuuka bagamba nti Bobby ali atya, President ali atya, Mukama waffe ali atya. Waliwo abakuwayiriza bakwogerako ebyensimattu. Ebyo biwanvu naye ensonga ya Kawempe. Eno program bagiyita namwatulira. Awo tujja kutuukawo. Anti era wetuli kati. Buli lwokola nnyo. Buli lwokola ennyo. Buli lwokola ennyo. Ogwo gufuuka omusango. Buli lwokola ennyo, buli lwobeera awantu ng'oli mukozi gufuuka omusango eri abamu. Yanzi bakuwalanira obukozi. Naye n'abasiima bangi. Olinga Chairman Nyanzi, omanyi programu eno bagiyita namwatulira. Ensonga tuzijjayo nga bwe ziri. Ekikuluma kyogere. Okusinga njatulira omulabe omukulu. Yes. Obuvunaanyizibwa bwange n'omulimu gwe nina mu kiseera kino, ekiseera kyendi mu byobufuzi, kulwana kuleeta nkyukakyuka. Kulwana kuleeta nkyukakyuka ate nga nnwanira mu mirembe nga nkozesa bigambo sikozesa violence. Eri omukulu eyakwata obuyinza bw'eggwanga lino n'alowooza eka nti yajja okubeerawo. Eyafuna syndrome mu mutwe nti bw'atabeerawo Uganda tesobola kutambula. Kakati gwe ne bondaivatinga nti oleeta ebizibu ebirala, nze nsigala ku guno omulamwa n'okusigala nga nkola strategy eyo. Tuleese tutya enkyukakyuka mu Uganda. Tuleme kuddamu kufuna abantu bagenda mu exile. Tuleme kuddamu kulaba kuwolera ggwanga. Tukyusiza tutya obukulembeze bw'eggwanga lino. Ekibiina kyaffe kifunye omukisa nti kiganzi, ensi tutunuulidde, tubadde tutya ab'amazima mu ffe ffennyini ne tukyusa obukulembeze mu mirembe. Eyo tageti enkulu. Oba bali bakwogeredde oba bakozi batya bebamanyi. Ebyo Katonda atuyamba bisortinga with the time. Teri kintu kisolvinga bintu nga time. Yeah. Era bagenda bazuula nti wano tukoze ensobi, wano twakoze ensobi. Waliwo kyenjagala okubuuza Chair. Waliwo mikwano gyo nfanfe egyali giga nti chairman waffe at least singa akomawo e Kampala. Nga bo bagamba nti ekirungi ne muno bwe mwali mwerimu empindi ku mabega yadduseeyo. Bwega chairman waffe singa akomawo e Kampala. Change is a fact of life. It's dynamic, tebera static. Ate n'ekirala bw'oba nga wegenza okwesimbawo ku kifo teweesimbanga olwa muntu, weesimbawo ku kifo osavinga abantu abo abeetaaga services zo. Tunulira ekikula kya Nyanzi n'abantu balina okusavinga n'engeri gyakozeemu obulamu bwe. Bantu bafaanana batya? It's very important. Maybe nalwa nawodda. Ekisooka gw'oŋŋamba okubeera mu masekkati naye over time bw'okola n'ofuuka musajja mukulu, amaka ga magundiivu. Amaka gange amagundiivu gali Kawempe. Gali Kawempe South. Amaka gange amagundiivu gali Kawempe.
ofiisi ey'ebyobufuzi era mukama eyannuŋŋamye okutambula nagenda okugukangangwa Makerere Kavule ne tukolawo amaka gaffe ag'ebyobufuzi we tubeera ebbanga lyonna erisinga wenkolera. Ate okimanyi bulungi nnyo nti waliwo ekibulamu mu bukulembeze bwa wano. Tulina munnaffe gwe twawa obukulembeze n'afuna tiketi yaffe y'ekibiina n'okutuusa kati tumanyi gy'ali. Kati amaloboozi g'abantu b'e Kawempe gabadde gayaayana okufuna obukulembeze bwa National Unity Platform obukiika ekibadde kibuze ebbanga eryo. Kakati tetusobola kutunula butunuzi nga wantu we tuzze waliwo ekibulawo ne tutakiteekawo nga tekyekisookerwako. So wabadde omukulembeze omu eri mu North nga tulina obuzibu muganda waffe Segirinya yatugendako. Eno mu South kwegamba nga tulaba omeeya yekka yalinga playing roles zonna. Kati eri twafunye muganda waffe Nalukoola wano twagala tufune chairman Nyanzi bwe tusibuka bwennyini tutambuze emirimu gy'ekibiina nga tewali buswavu bwonna bwe tulina eri batuuze ba Kawempe South. Ate bano bali bagaa nti baagala otereza ekibuga. Ekibuga tewali wasobola kitereza nga Lord Mayor. Abantu abo mbasaasira nnyo ne factors zansinga nnyo kunsindika nga zintwala mu Kawempe South. Mbasaasira nnyo mulimu gwali mulungi nnyo era mbeebaza ekibuga kyali kikutte omuliro naye kigenda kukwata omuliro kubanga fenna muganda wange bali mwezo yesimbyewo wa National Unity Platform nange ndi wa National Unity Platform naye nga omulimu gwali mulungi nnyo mpulira muli essanyu nti abantu baali basituse through Kampala yaffe naye era omulimu Kampala yaffe ejja gukola ne kunga structures zaffe zonna n'obuwagizi bwaffe wa National Unity Platform tuli kimu. Okay. Bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo nga tukyali awo wennyini mukulu Chairman Nyanzi. Abantu abamu my program eno kucheya nja kusigala nga nkujjukiza erinnya lyayo bagiyita namwatulira. Abantu abamu naddala buli nabo kumumbiranye mu kalulu ka Kawempe mu Kawempe South baga nti Chairman Nyanzi akageri kali muganda wa principal eyo kadi enavuganyizibwako ntwala akaawo. Muganda we nyambulira ani asinze okunoonya akalulu ani asinze okunoonya kadi mu Kawempe South n'essaawa ya leero wenva ngenda mu meetings nzi ku kigambo kalulu sisaaga ku kigambo kalulu sisaaga nnoonya akalulu era ntuuse ku bantu bonna bw'ogenda n'oleta ekigambo ekyo kya muganda wa president. Yes. Anti babyogera ekyo sikikola babyogera bovuganya nobuga enavuganyizibwako eyo mbadde nga nvuganya era nvuganya ebipande mbitimbye buli wamu wonna ntambula ntuuka ku bantu noonya kufuna kaadi ya kibiina nga abalala senga yali ensonga omanyi baagala kifuula kikolima okubeera muganda w'omukulembeze nimbadde nga neesimbawo era nafuuka chairman ompita chairman neesimbawo nenondebwa mbadde nga neesimbawo nenondebwa ku mitendero gya waggulu so mbadde nga nvuganya nakati ndi mu kuvuganya kwegayirira ekibiina kimpe kaadi ebipande bw'ofuluma biraba buli wamu wonna mu Kawempe South bw'ogenda ku mitimbagano ndaba nga ntambula ntuuse ku bakyala ntuuse ku bavubuka mu butale ŋŋendayo ate era ŋŋenda kutambula okunoonya akalulu buli wamu ntuuke ku buli muntu yenna. Kati ekyo kye bagezaako okuzimba munnange nze sirowoozaako ate sinze agaba kaadi ezo sinze agaba tiketi y'ekibiina. Ekibiina tuyita mu mitendera ekibiina kina department election management committee oba akakiiko akakola ku byokulonda kekakola selection kekagenda ne batukolamu vetting era ffenna tujja genda wali tubiisane tukole debate buli omwana kyakoledde ekibiina. Bannange sikoledde kibiina nkoledde ekibiina kino okuva lwe kyatandika paka olunaku lwaleero buli risiki yonna gyeri owulidde ngiyiseemu nsibiddwa eruzira nsibiddwa mu makomera nkubiddwa emiggo nfumitiddwa empiso nakati ndi ku ddagala
ebyo mbiriko nga muganda wa president bampaludde nga nakunyumiriza story ya Arua engeri gye nasurvivinga buli kintu kyonna buli kizibu kyonna ate ntaddemu okuva ekibiina kino kyatandika nteekamu ssente nteeka muri kintu kyonna okulaba ekibiina nga kitambula kakati ebyo nange nsaanidde okwesimbawo nsaanidde ebisayizo byonna mbiina nsomye naddayo n'okusoma n'ensoma mu myaka gino gye ndimu nfune masters in peace and conflict studies okusoma obutabanguko n'okusoma engeri ensi gy'eyinza okufunamu emirembe Makerere University President Kyagulanyi si yagenda n'atiikinga ebibuuzo ebyo oba national unity platform nagenda okufuna ekisaanyizo ekyo nga ndaba kyetaagisa it's one of the ingredients yetaaga mu mukulembeze bw'ekiseera kino so kuva mabega yonna nga nkola nga nteekamu amaanyi gange simisingangako meeting n'emu nkoze kunga structure everywhere in the country so okuba muganda wa Kyagulanyi si kikolimo tekina kufuuka kikolimo in fact yandibadde blessing era okufuna kaadi y'ekibiina nange ndaba ati kati ndi mugirwanirira negayirira abalonzi basooka batuukamu baba nateekawo kisimanyi EMC kye neteekawo nalika departments nezikola okumanya nalaba naliso obudamu nenesimba ku mobilization naye nagamba nti ne mobilization oba yenjogezaako nayo kanjite ku mulimu gwe nafunamu obudde n'okuweereza abantu bange abaawa abakawempe south baba nabo bampadde obwesigwa nga nesimbyewo nga tuwunzikako mbadde mwesigwa omuntu ali loyo eri obukulembeze bw'ekibiina sinze asooka mu hierarchy siri wakubiri siri wakusatu era ngambwako era bangamba nti tuula wano wentuula okusinziira ku nteekateeka bayinza n'okugamba nti leero tokola kino leero tojja nesikikola kati loyalty ate tolina givuma buvumisebo my fundamental human right eddembe lyange eryobulamu bwange nga nyanzi ate omukisa okuba nti nazaalibwa ne president terigwina ddiizijjako nja okutegeeza bannayuganda nti ate that is another of obako engeri gy'oyinza okubeera omubooze nga weyambisa omukisa gw'omuntu oba omuntu oyo omuggyako right ye okitegeera so nange ndi munnayuganda bakuleke nkoze sirina criminal record yonna nina ebisanyizo byonna credentials ezinzikiriza okwesimbawo ku bweMP ku bwa Lord Mayor nga era bwe nesimbawo ku ero si wano nenfuuka chairman nekaluka nkakubuuze nga tulyoke tugenderumu mu bulango nako kali ku layini y'emu eyo nti ogambye okuba muganda wa Kyagulanyi kireke kutwalibwa nga kikolimo naye kibuzibwa nti okuba muganda we kirina ettofali lyekikwongeddeko ku byobufuzi ekisookera ddala ate kino mba saagala kyogera kubanga mukama wange kyogere nonamwatulira ekisooka mbaddewo mu byobufuzi n'okutendeka abantu ab'enjawulo atali president wange yekka naye n'abantu abalala era mbadde muwi w'amagezi nnyo kakati bino byonna yasinga n'obyogera yagenda nti omusajja oyo yankolera kino omusajja oyo yatukolera bw'ati kakati ekyo tekinyongerako obwesigwa bwe mulinamu ng'omuntu kintu kikulu nnyo nti kati wano nange nina omuntu gwe ndabye ng'akula nga wampisa nga mugezi ensi erina omumufunamu benefit ayise mikono gyo ekyo sikiyimirirako nnyo kubanga abantu bangi bayita mikono gy'omuntu bwe yagiyitamu n'abeera w'amaanyi yafuuka ekyo kyenjagala yes that's enough that's my pride tekikwatagana na rights zange zakuvaayo kugamba nti bannange nange nesimbyewo mu kafo kano oba nesimbyewo mu kifo kino kakati awo nvuddeyo nga nyanzi n'ebisaanyizo byange nebyenkoledde ekibiina nebyenjagaliza ensi yange kati lwaki osiriikirira anti nseekuwulira kanjye tandikira